the buzz you jikwe tukyali webale nnyo kubanga okyekumidde ku mukutu muganda wange go amawulire tukyalina mangi ddala amanya MC Morio UG gwatandika kutugoberera gwe kyolina okukola kiri kimu kyokka subscribinga onyigene kwadeka notification esonga osobola kuba ng'ozifuna bulungi ddala era nawe ayina opinion yo kusonga bwe tuba tuzirese genda mu comment section osobola kuba ng'okomentinga kusonga nga bwe ziri awo tujja kuba tutambulira ddala bulungi ddala nkuletedde updates ku story ya Lawrence Muganga ono ye vice chancellor owa Victoria University yakwatibwa era katabi mwakalaba nga kagenda viral era nkuletedde updates wabula ngabo kimanyi nti oluvanyuma lwaka video okugenda viral ng'omukulu gwe bayita Lawrence Muganga vice chancellor owa Victoria University nga bamukwata kagenda viral abantu ne babeerawo nga beebuuza nga bagamba ki lwaki omusajja akwatiddwa era ono omusajja bamusanga wali mu ofisi ye ng'ageza kukakalabya emirimu gye nga bulijjo naye omusajja bwe yamala okukwatibwa amawulire ne gatambula ne gayitingana nga galaga nti ono omusajja emu kusonga lwaki bamukutte mbega ni bagamba nti omusajja mbega era yandiba abegera eggwanga erya Rwanda nga bwe kimanyi nti Uganda ne Rwanda ennaku zino tebali bulungi tebali in good terms waliwo okwesika omuguwa naye nga ye Lawrence Muganga avuddeyo na clearinga kweyo songa nagamba nti ye simbega siri mbega era nja kufa nga siri mbega wansi yonna ekyo njagala bannayuganda bakitegeere ndi musajja ali mu byenjigiriza omusomesa yeyo musajja Lawrence Muganga away from that oluvanyuma lw'okukwatibwa kwa Lawrence Muganga era amawulire gatambula nga galanga nti omusajja munyarwanda si munnauganda naye era national ID ya circulatinga ku social media ngeraga ekifaananyi kye n'amaanya ge era byonna yabyogeddeko nagamba nti national ID eyo eyasobola kubanga etambula ku social media nga kuliko ekifaananyi kye n'amaanya ge national ID ey'eggwanga erya Uganda ye era agamba nti munnauganda national ID yange ndi munnauganda nagifuna nga ngenze mu ggwafu ewaffe emukono nengenda ku Mukono district nenfuna national ID mu mwaka gwa 1976 nga 14 ogwokubiri lwenzaalibwa mu health center eri ebutalejja n'oluvanyuma lw'omwaka gumu era ne baddamu ne batambula n'ente zaabwe ne baddayo e Masaka erwabenge bwe natandika okusoma mu 1983 nengenda mu ssomero baliyita Kibisi Primary School erwabenge gavumenti ya Uganda ye yansomesa e Makerere nemmala okusoma nga munnauganda yenna twamala okusoma ndowooza mu mwaka gwa 2002 era ne tutikkirwa mu gwokuna nga 5 nennoonya omulimu mwaka mulamba mu Uganda saafuna mulimo naye olw'okuba nnyina mwannyinaze abeera e Rwanda n'olwaleero naŋŋamba naye jangu ekigali tunoonye omulimu nange kyesaakola nsobi nenfuna passport ya Uganda nengenda ekigali nenfuna omulimu nentandika okukola mu Rwanda Revenue Authority nga internal auditor nenkola okutuusa mu 2005 nenziramu nenfuna scholarship okuva mu World Bank ng'esembeddwa oba ng'ewagiddwa Makerere University era supervisor wange ye yali vice chancellor wa Makerere University era yali dean wa faculty gye nasomeramu Professor John Dumba Centamu bino byempulira nti Rwanda ye yansasulira okusoma ndowooza muwulidde gavumenti ya Uganda ye yansasulira nemmala degree yasooka ey'okubiri nfunye scholarship okuva mu World Bank Professor John Dumba Centamu asobola okunjulira kubanga be bamu kubampa scholarship eyo be bamu kubansomesa enkwata gye bankwatamu buli omu yagiraba ensi yonna yagiraba teyali nnungi era n'ebibuuzo bye bambuuza naye njagala mbabulira amazima enkwata gye bankwatamu n'engeri gye bankwatamu eri nga ntuuse bintu bibiri bya njawulo bannange eri baali bantu balamu era siyinza kugamba nti ki baali bantu balamu era away from that ekyewuunyisa Lawrence Muganga abasajja bamukwata bali ba CMI naye kyewuunyisa avudde nagamba nti bano abasajja aba CMI agenda kubawa scholarships 10 esonga lwaki agamba nti agenda kuba abawa scholarship yagamba nti ayagala eggwanga Uganda abantu tukole emirimu gyaffe mu bwerufu ate tukole emirimu gyaffe nga tuli professional enkwata gye bankwatamu buli omu yagiraba ensi yonna yagiraba teyali nnungi era n'ebibuuzo bye bambuuza
batambuza naye njagala mbabulira amazima enkwata gye bankwatamu n'engeri gye bankwatamu eri nga ntuuse bintu bibiri bya njawulo. Bannange eri baali bantu balamu era siyinza kugamba nti ki baali bantu balamu. Gwatanaba ku subscribinga soko subscribinge onyige ne kade ka notification gwalina opinion yo genda mu comment section osobola kubanga otukwasaganya bulungi nnyo. Gwe alina business gwayagala okulanga naffe nawe genda mu comment section osobola kubanga otutextinga ekintu tusobola kubanga tukitambuza bulungi ddala wano ku The Buzz UG. Genda ku Facebook The Buzz era osobola kubanga otufollowinga